Wabarakatu mundagana kulamusako emisala nyino enoko lw'Essande nkimanyi enoko lw'Essande bangi babera makerizi ababera mikolo gyenjawulo era nga mbakulisaayo naawe na aliye wakaawo akyalina byokola nga otebenkedde mu ddiro lyo abaliwa abashirikwa abo bannaye abashiriki Mzee Tamale ajja kujja babuuzeeko nze sijja kubabuuza kubanga siri munywanyi wammwe naye Mzee Tamale ajja kujja babuuze naye bavudde masinza ag'enjawulo babuuzaako abava mikolo enjawulo babuuzaako mbeebaza okuba nti mbeera muyinda Mzee Tamale okuba nti mulaba ne mbangira mumweka n'amatu okuba nti mufuna okumanya era nga bangi obubaka mbufuna nga mumwebaza nti yeebale nnyo okuba nti nno abasomesa waliwo omukulu Abdul Nur okuva e Matugga yaŋŋambye Mzee Tamale nti omusajja ali myaka 3 awo naye ayize bingi nnyo okuva gy'oli era bukyatandika okuba nti akugoberera abanguse n'ayobera nti amanya eggwanga Uganda bitaba lifaanana n'ensi bitalina okuba nti etambula kale n'abalinga Abdul Nur bangi abali okuba nti nno bakuyigirako nze linnya eryange ndyekoledde in fact tonsanze ne mukulumbuga mbasanze wansi awo ne Haji I had come to close this program iyi kubanga nze bwe natandika programu zino it was on my initiative kituufu nze nazetandikirawo I was not getting money from State House yeah in fact they undermined them then nazesasulanga ki gwengoso airplane nga gwezi yeah contrary to what many people believe but was nti programu zino nze nti nzifunamu nnyo no the other day nagambye Kasuku nti eyo njijjeewo eya Balamu nagijjeewo eya Paalo nagijjeewo badde nze kujja weeno kuba nze nina alternative endala I started these programs to achieve a certain objective yeah kakati I think the stand nsobola kweyambisa many options I have so many options kakati ekikwewuunyisa mu mass communication tukozesa nnyo ekigambo clarity clarity is very important yeah kasa tukozesa clarity unlike other people ezo program zenzijawo Mbuga musanze ayina looya we ng'atunudde mu kiwandiiko kya UCC kye yali yeah ne bakubira omusajja amuyita Waiso nali mutimpu era abaga nti yali anzita oyo omusajja nebbala munadde muwasizza omutwe wali otimpula waaki kati omusajja the issue they lack clarity aba UCC okay they lack clarity right on what it seems baagala batya programs but they have pressure kati as a result tebalina solution okay they have no solution to ban the programs oba okuzikola kati ate bajja ne beesiba how Africans beggalirayo nti if you deal with me a stubborn man nenzijjawo nkolaki kubanga nze buli asayininga ekintu kya UCC nzijjawo nzijje bukasosaako omukono okkiza okole wansi wa UCC kuba nze siri memba wa UCC nze nzijja na mutwe gwange kituufu kakati gwe nze sirwana naawe this is why I told you I'm not fighting with UCC to retain the programs the beneficiaries the media institutions are trying to convince me to accept UCC directives which I cannot do why I will be selling my liberties oba mazina okwesiba oba ofuusa omusibe w'abano nti wetambira ku ntoli kyolina olina okukola ate tebali kiriya kubanga you see problem mmwe gye muyina Museveni Katonda amuyambye tiwoba n'emmotoka kaserengeta owondowa a new government must have educated people everywhere yes abayimirirawo ku magulu gaabwe to make a decision kakati abo aba UCC problemu gye bayina they want to serve too much but basing on non-professional means okay because they say when this man comes must sign a document eyaki tajja kubeera kati biki osayininga ki kuki program gye sinnakola before you go on air kakati be specific ogambe nti tayogera ku kino na ku kino takona wano ne wano bakitya loyo kimenyi Waiso
fears clarify. We don't want you. These are no go areas. Boboli kumpewo. Nti when you come, kakati wano kubanga nze mbagamba you don't need to institute even UCC. UCC Media Council byatekebwawo kukola arbitration. Yes. Era baba UCC yuwaliswa tamanyi. These media institutions were not supposed to broadcast news. They were for entertainment only. The original licenses was for entertainment. If those voices were intelligent, no mwala achikulira. But esawa wanokiroko news ne speech ya president mwenna mubera nakasero. Yes. Teri radio ereta mawulire gayo. Amawulire main bulletin yesawa enya mwenna channels za mwezo na the original licenses nange nafuna radios boyo nomwala tanazali boyo ne waiswa tanagende political appointees nafuna radios biri nga licenses za pete bashukiriza tukuba muziki jokka teri kirala amawulire okusoma amawulire kyajja buzitwe wagula bwe waguzi. Radios were mainly for entertainment. Kakati too, how do we guide professionals? Professional guidelines. Code of ethics yamawulire eri mu UCC. Eri mu professional body NIJU, the National Institute of Ugandan Journalists yeyina Media Council bayiriza bagibiremu abantu mu kalulu. Oba NIJU yenyini teriiwo. Government wasted money and formed a professional body for journalists of Uganda. We call it the National Institute of Journalists of Uganda. NIJU. The last president of NIJU yalinda busayi. NIJU efuna sente mu government. NIJU government ekikirirwamu. NIJU yafa sente babanzibe abali mu ministry. Balekawo byebasaanira okukola ne bakola byebatasaanidde. A journalist must get a practicing license every year. Mu NIJU ogiyina biriruddawo bamwantalira kuba lyogaliriruddawo. Kakati in absence of NIJU, a professional body that is yeyina okufuga abamawulire mu Uganda. In fact NIJU eyina membership gond types esatu. Full member. To have a full membership in NIJU, we don't have a graduate. If you are not a graduate, you cannot manage a media institution. Ate, you must register manager wa media yo oba editor with NIJU. Bwe wagula n'agenda toddamu kufuluma. Ne bikola wewe. Anti tebiriyo babita. Kati now Ministry of Information, National Guide. How can you be a minister when there is no professional body there? We must give both journalism at par with law and medicine. Nimbaga mumuli basiru. Obwavu obuli mu mawulire tosobola kubumalawo lwa registration. Amawulire tetujjanga mukola mu ssente. Amawulire is a springboard to politics. Nti n'abasoma ebiryango by'abafu when you look at the MPs balibona ebimeeza byebirese b'MPs ekitegeeza media y'okuyaayo too except very few people nga bano bambuga tewali ayinvestinze heavily mu mawulire negakakane empapula ziganye tezikola tezibuleka even. Why? You have no advertisements. You have no advertisers. Kubanga economy yammwe eri small. Kituufu. Mukola supplement. A supplement means advertorials. Kakati in absence of a professional body. Media teyina professional body. NIJU teriiwo. But the government provides money and yazirya. Sente zikyafuluma. And the government is represented. Anti bagikolanga law society. Nemba gamba mwe temusobola ba lawyer.
A lawyer, if I'm not a lawyer and I go to court, I must rely heavily on another person. Yeah. They speak a different language. You tell me which unique language do journalists use? The intro. I tell you where. Yadi language chijituyina. Ate weri. Ekitegeza ene mulimo ogutayina different jargons. Toguli most of the productive journalists tebasoma mawulize. Kituufu. This is the uniqueness. That is very 200% nange kakati toyina media council. A media council means tiye I don't want to engage a lawyer. Naye nkuwabidde mu media yo mu council kutwala kakati media council teriiwo kubanga media council is a product of nature. Kakati eno in absence of media UCC nejja anti mzee Tamale ate UCC ekoleta ku mi bali bakusindika ogende mu media council oteleze ate kubuulira sibeera mbya busiru waligenze lusonga no wantelezeza ekifaanyi kirabirawo kiva byesamba nti ebyawano mbimanyi kakati in absence of a media council yeah the UCC that is sustained by government and by okubba sente mu institution tokujjako license ne babeera beba functioninga. This is why they have found themselves in handling a case where they lack experience. Your law is to give me a license, but not you are not qualified to follow professional ethics. Okay. Your problem is if it was a media council, yeyina battle between me, yes, never nange benwana nabo. Media council would do better. Qualified. Kati ono wayiso wa mateeka tamanyi ono mwala yingini ya tamanyi tobola bali vege whenever he comes must sign ngi chichi nayogera bakusima mumwa ati chichi tikiriyo you say nti byagenda okwogera abi recording nga tu bya proving osoko bisindika engeri. So, in absence of clarity, chobola abaganda bali bagezi. Abaganda babagamba. Omuzungu omusawo omuganda kijjo. Washiriki. Kijjo yagamba nti emyaka 9 bwegiriyita. Mujja kulaba omuzungu bwajja abuuka ng'agoberera ennyanja Victoria okutuuka mu nsi muno nga serikale. Kale serikale luswayiri olutegeeza omusajja yabaga nti omuzungu agenda kujja wano naye alitta obwakabaka bwa Buganda ali buva mmanju yalanga obote ate alibuzzawo aliba munyolo twe Muganda omunyolo is an enemy ole western kati okiraba nti this is how Baganda supported Museveni was coming from the west ate eyajjawo obwakabaka bwa Buganda yali muki obote kakati wamala musawo Muganda bwamala obba buli washiriki shiriki ekola leka nawe washiriki najja mu washiriki ne mubakamba omusajja yajja n'abagamba temugenda kulaba abasajja bamayina kala ng'eyembizi nga batambulira mu bikere n'emisota kala ng'eyani predicted Europeans kala ng'eyembizi yabaga nti waliwo abasajja bagenda okujja mu nsi yaffe nga balina kala ng'eyembizi nga batambulira mu misota n'ebikere the Luyas era abaluya n'abaga nti mmwe aliba wa power aliba musajja wa ku nnyanja. This is why the Luyas were supporting Gundi onani Raila Odinga. Kandi nkugamba nti clarity abaganda bwe bategeera nti Bishop Hannington yavudde mu East gye babagamba Mwanga n'alagira bamutte. Kakati ye how did he argue? Yagamba nti gulama y'Oluganda n'Olusoga byawukana okuta nabagambye mu mute bo basemu to release not to kill. Okay, this is why we are defending matters in mass communication. Yeah, kituufu. Clarity matters. Let these UCC people and unfortunately program zimaze okujjako tezijja kuddako toddayo sijja kuddayo pozonga pena reverse nga and see I'm a pig I have no reverse gear nze kasamala okusalawo
You were what? Nti ezo ze najjeeko teziddayo eya Balamu nagigyeko eya gun nagigyeko eno gundi gye mbadde mbeerako ku Saturday nagigyeko nakajjako 5 because of those people who clarify. Byagala Mzee Tamale gato kumufuna STV clarify. Let this man clarify. But he has failed to clarify because he's not a journalist. The media council that would handle this issue with the professionals now kubulira, how can this man sign because in absence of a media council formed of professionals, what other measures do we use? Every media institution eyina editorial board policy. When I come here, it must dawn on me that this media institution is owned by a Muslim. Yes. Which means I cannot come here with a bottle of beer. I cannot praise the pork here. Obongo bukola ki? Omanyi Katonda yatonda obwongo bw'omuntu. Muyinza okuba nga muva Rwanda, mujja mwogera Lunyarwanda, bumuyingireko Kabaale, Olukiga ne lutandika. Mbalala, Olunyankole ne lutandika. Masako Oluganda ne lutandika. Kati omutwe gw'omuntu Katonda yagukola. Ti a man like me who goes to different, first of all, nze sina notice board gye sisoma. Buli emu gisoma. Bayinza okuba nga program bagijjeeko nga tomanyi. Kakati bano be bakoze UCC terina tesobola kuhandolinga mawulire. Kali Mzee Tamale tuve. UCC would handle somebody violating the license yabwe. Yes. Nti okay, but it is just a demonstration. I'm not praising. Yeah. These days oyinza kusanga refrigerator nga ya Nairo. Ababeero tebateekamu era bajje monitoringa okulaba n'abasoda oyinza okusanga nga pepisi eyanzeyi kakati you are violating what? You are violating the rights, a license and a right. Bwe tuba tubisoma mu psychology and in logic, a license and a right. A right has a clawback. Yeah. A clawback means nti atine kugira clawback. A right has a clawback. Kakati ate ne license these days kuba kiva mu competitive monopoly. Competitive monopoly mu economics kitegeeza sigwo ekintu ekifulumyanga gw'okiyina ti soda Pepsi Cola wa Pepsi Cola yekka but you don't control the market. Ekitegeeza competitive monopoly. Kati in the presence of competitive monopoly, what does it happen? Then even a license has a clawback. Okay. UCC would look at how you are misusing your license. The license. But it wouldn't touch on professionalism. Why is what? You are meandering into professionalism and making mistakes. Why? The media council is dead. Akoze omulimu gw'abantu nga tali. This one is an engineer. But a media council would be mindful about media freedom. They cannot surrender. Nti kubanga mumunjagalamu money. I'm making a lot of money for you. Nti yakasuku ayagala gundi ye njijjeko yakasuku njijjeko. Nindera tan nenzijjako. Nino badde nzijjako. To tell you I don't need them. These are not professionals. You must be mindful. Akoze Nego ina abantu. In fact, mwekamba bulire. Decision making. Okusalawo. Nze nkuga nti government yendikoleramu. Bwekatali giri eribika naye nze nkuga nti government yendikoleramu be handler oba ndibeera mu security. Ku bintu bibiri. A handler ekikutegeeza ti handler kyagamba akulispectinga omubuli ekintu akikola ki. Kakati mu byobufuzi decision making. A decision is dictated by the past experience. Okay. A decision is dictated by the present. A decision is dictated by the future. What do you want to achieve? If you close Kasukuzi program, ngoli wa UCC, but only professional.
kuba Kasuku ayina miliyoni y'abantu nga buli bantu 100 afuna $100 kituufu avuga gundi ye akoze eki gw'ottaka kakologe olwala enjovu yes because you are stupid a decision must be dictated. Decision making is a whole chapter in political science. Before you make a decision, that's why I'm dangerous. Before you make a decision, you have to think. Kyali kikoleddwako. What's its impact? When kikola kigenda kuvaamu ki? Nti guyinza okujjawo pulogulamu sejja nakubesasi nakutta kujjako pulogulamu eki. Kuba omulemesezza akubesasi nakutta kujjako pulogulamu ki? Emu. Gwe tomanyi how people waliwo omuntu agaa nti nze kwenneebakira nakugunda sasi nakuba akabala ako nakukuba n'akattira ddala kubanga you don't know what you are handling. Tukira ekituyita multiplier effect. Tuyinza okujjawo ekintu ng'oli kimuluma nnyo kyojjewo kimu ne kizaala ebirala nga 10 ekitegeeza for us when you are making a decision omuntu yasoma political science when you are making a decision must be purposeful. A decision must consider the purpose. A decision must consider the past. A decision must consider what you want to achieve currently. That's why you told me. And its impact. That's why you told me sometime abantu bakola ensobi nga banafuzi. President Kasuku anagamba n'amuleka president. Ngamba wamujjawo. Yes. Biki ebigenda okuddira. Kati kankubuulire. Museveni oyo nga alonda Adyebo. Adyebo nga bamujerega. Alonda Prime Minister Adyebo nga bamujerega. At that time, government was composed of highly educated people and the people of substance and status. At that time, I know what I mean now. Okay. Kakati nga Adyebo yabakkiriza okutambula ebweru. It's the duty of the Prime Minister to allow you to go outside. Okay. But you must know, ministers create trips bafuneko per diem, yeah. N'okutambula. Kakati Adyebo nga president yamuganga kuwadde power nga Adyebo gundi Kezuka yali minister wa cooperatives nga nti ayagala genda bweru ayina bwalaga olwo ayagala coffee marketing board yali ekyaliwo emuguli etikiti y'ennyonyi akoleki agende nga Adyebo amuddamu tojja kugenda olugendo teruli profitable to the country. Sirabye mukyenzi because Adyebo yali mukulu wa ssomero nga alina principal ye yajja kolera muntu naye n'ayingirawo kati obusomesa bwamulimu nga Kezuka awandiika you don't know what the importance, you don't realize the importance of my trip because you are not knowledgeable. I will travel. Mu bbaluwa ya Adyebo mwennyini muyamuddiramu nga omusajja yali akulira coffee marketing board baali bamuyita Kakwano nga yakulira coffee marketing board era Kakwano bwe bamugoba nakola olupapula market place mwe mwavaayo ebale oyo celebrated diplomat yakolanga mu katupapula ku market place nga Kakwano bamugobye mu coffee marketing board kakati Kakwano ng'agaana ti according to the directive from the Prime Minister toyina gyolaga siyinza kuwa ssente mugundi kugula tiketi mbwotambula ogenda nga Kezuka agoba Kakwano jukiro niye minister ng'amugoba Museveni ng'asirika ng'atunuulira nga balwanaganya amawulire nga balwana naye Kakwano yafuluma balwanaganya kakati nga Museveni ayita Kezuka ng'amugandi Kezuka you don't have powers to sack the minister. Go and reinstate him. Kezuka ng'agaana. Tebitandiseka to president bamujemera. Kezuka refused. What did Museveni do? Ng'ayita Kateegaya ng'amugamba go to parliament and make sure that you make this statement in Kezuka's presence. He does not have powers to sack Kakwano. And Kakwano must be reinstated. Yatuba Kateegaya n'isi Kezuka. Era Kezuka teyamugoba. Yamulekawo. Now when we went to meet the president and we raised this issue, how can you allow these two people, this man to defy the Prime Minister?
ayina Keezuka. Keezuka is egoistic. By the time we went to school, yeke yayina engatto. I know him. But what I did, I told Kategaya to go to parliament and make the statement in his presence. Ndabo bamujjawo. Kakati kutamulaba ati Museveni amenye okudiringa ne bastabuni people. Yenkwate gyo nokwata mu situations. Yekitunulya n'agamba Keezuka. Singa Keezuka okugamba nti azaawaani gwe yagobye tajja kukikola. But what did Museveni want? Museveni wanted the message to go. This man, the Prime Minister, has the powers. Yes. Adibo. Yaganya okugenda. You have no powers to sack Kakwano. Kakwano bagusigwa omuzi. Kubanga Keezuka, how can you write a rate of reinstatement? Ngategwa wagambe nti toka. Yes. Keezuka yagana. Okay. Naye ng'ate Keezuka era Museveni added. N'agamba nti we had failed to get a second dam. But when Keezuka went to the Egyptians, he shouted, he abused them, and they gave us a dam. Kaka yolaba byakola. Okirinyo kyakola akiraba. Wadde alina wano obunafu bwe. Yes. Niye alina importance. Kakati waliwo abatamanyi nti I'm egoistic. You're the Keezuka of today. Yes. I'm a very arrogant man. How do you deal with an arrogant man? Well, if we want to deal with an arrogant man, mbabuulira ti waliwo situation ng'omwana omusanze n'ejjirita, omwana baby akutte ejjirita, agikutte mu ngalo. Do you shout at the baby? Era namukwata mpola mukwate ekiri beta ekirimu obudde okimuwe ate kine. Kakati bano the 10 years have been trying to humiliate me, ne bagamba offload me. That's the only solution. These days I like Mwenda. I don't. Even this morning, I was watching Mwenda on my machines. A meeting with Mwenda and somebody, and the man was complaining. But Mirundi is attacking him. Mwenda said, Mirundi attacks you because you continue attacking him. Nakugamba faku Mirundi. And you people, you have suffocated me for 10 years. But if you touch my programs, I had, in fact, yesterday and now, just yesterday and today. Why I've fled into exile? I had made my mind without any reason. Naye njagala okubuuza abantu abo nti miteriyo bw'omira eggumba ne likuyingira mu lubuto oba oliwonye. Nedda. Where does it make a damage? Era mu byenda mu nnyini omwo. You know I have evidence, but I'm a mature man. I have all the evidence concerning the organic case. Video and the audio and more damaging, which I've never mentioned. And on the 2nd September, the case commences in Hague. So if you suffocate me and you find me, because I know where the witnesses are, the witnesses are hidden somewhere. You know that. And some people, some of them have been given political asylum. And I'm under pressure. Always to take money. When you switch off my programs, or as I've done them, I had another move. A dangerous one. You switch off here, you're triggering something else. Yes. Nenga nze mbagamba, offload me. Mukwate sente waliwo a Canadian investor. Museveni yampa sente zange ne muziremera. You must come on the Niru before us. I saw him in the morning. No, you are creating problems for yourself, but not offloading me. Forget about me. Mukamba bulize. Omuntu omutono. Abaganda batugamba. Ti empande emu yeyiwa ekisero. Empande emu. Omuganda bamugamba nti empande bw'oba otwala ekisero ky'empande emu neegwa giveeko. Totawaana. Girekere ebinyonyi biginywa. Onooza lwano gijjawo nga kino kikola ki? Yes. Okay. Gwalabika akati nga bano abasajja abanywa omwenge. Omwenge bwe guyiika gwe tonywa. Bakutama ne bagunywawo. Bagajjajja banywedde. Ne baba bati bagunywa obadde osobola okunuunawo. Bajjajja banywera. Okumala omuyiikako oba wadde. Bajjajja bamwe. Naye ajustifying ati. Nina gwe ngenda okubuuza nga nvudde ku mpewo. Bajjajja banywera. Yes. You must accept. Okay. Nti empande emu ekoze eki. Egenze gite.
omanye engeri akasisi gye gattamu enjovu. Enjovu akasisi kajingira mu kutu ne kaginyenyogera. Kati mu kifo ky'okubeera patient kafulumemu iyo kyekola egenda ekuba emiti eminene ngeyefu akasisi bwe katta enjovu. There are people, small people you ignore. Era agasajja ago agatamivu tegatakulwa ku mwenge. Kiyinza okuba nga kyakulaba neko omusajja nga kyakutereka dda nga manyi ku nnyimbe okitankula ku lumbenizo era bwe biba byabavumye ewaffe mbikuba naye bwe biba byabavumye mwe mukwata ssente ne muzibiweereza nze bitamivu ewaffe tebituvuma mboko yekaaba temuziika tituziika tulina ebyokukola ekampala toyinza kutuvuma waffe mboko entokota butokozi anti ewaffe tebatuvuma mbakuba saazikako kabuli y'omwana nga bamanja banje ebyobusiru nga mugiziike giteekemu ekitooke nkimu abasime ekaliisiro mbakooye kati oŋambye muze kusimira bwereere nga sebo ffe batuweeyeeza awalagi nzibawadde ate wawala gye yakomyewo teyadda ate ffe seba tuli bakaliga nzibawadde ate ffe tuli batoolo nzibawadde ate olweggulo bakomawo anti sebo tuffe tuva ku kabuli konze mugiziike kati emboko nga teninakuga mugende mugiziike mukijjewo osimenda sibisoera kuleeta abasibe kalizo basime endala okuddamu okunsamaze oba nasuubudde emboko etokota munyambe buyambi mugikole eki mugizibe ogenda ofuna abalala ngende kalizo nkime y'abasibe okufiira wali bakufudde ebbulu kubonyabonya nga nze nafiiriddwa nateekamu oluyi baga kati musajja akubye waali musajja oyo mukambwe muyitirivu sikumanje kiyitiridde nze nasuubudde omwana yafudde naye sikumanje ebibya mwaze onuyaranoyesesisi temuze kusimaki baseruganda naye munzibidde ku kaliga nemunzibira ku walaki kagali owakaliga yagenda okusama zibantya nnyo olala omusajja yajja tuziika kitaffe bwetu nali nsomba amatafaali ngaomusajja tanyumiriza nti olowooza nze naze kuziika kitaawo konze kiki nategedde ojja kuziika nakunoonyeza akalimu bbiri gumu naye omwana nga amala P7 talina sente oli mu kuziika kitaawo mukulu wange bamugaye kati akwata buseeki busimu olimuziika kitaawo gwatali pesenti gwe nti nze saze nakuziika nze nategedde toyinza butaziika gwali mutego gweye anti aŋambye teyaze kuziika yazze kulaba gwe olina okubeerawo boli kitaawo ne attitude eyo nejje nagenda okuziika taata waffe owa Lukwago Mirundi nga kitalo tutandikidde mu birala naziika mukulike ennaku zino sibula nnyo ku mikolo gy'aba opposition annabagamba tiwalaba omuntu yeetoloola omuzikiti tomugoba okuba nga alla amuyita kituufu bwolaba omuntu ng'ajja nnyo ku kkanisa muleke ate emyaka egy'obukadde omuntu alowooza nnyo gye yava omuntu emyaka egy'obukadde alowooza Allah alowooza okusinkana Allah alowooza okusinkana atanye emikako ow'omutwe okutegeera ati kukutegeera naye nabuuza abasajja bano mbabuuza nti mmwe mwassa omuntu how can you make okuziika emarket this should not be accepted naye babikola nnyo nti gwe wafudde omuntu ye maketi muntu kasafa abantu balanika buli omwali byattunzi binaliko okuba nti akola n'oteekawo ebintu byonna babikola ate wayinza n'okubaawo omuwooza ab'emikeeka abaki obeerewo bawoozamu we cannot allow this ewaffe mbakubirayo kale kyeyo nange simanyi gye yava ekintu ekitundibwawo kaka tugeze nti mulumbe abantu bayinza okuba nga bamwateddewo some people bemare tewaliyo baki batokanenyeramu baki but you cannot use ti abava okuziika bagule ebintu emikeeka bateekawo biki zanesiko tikandiro tibye kalicha w'amatooke n'aganywa n'agateekawo oli akaabira muntu we gwe noli mukola ssente okoleddewo mu maketi we can reach a stage whereby
people kill others abali prominent tufunde abantu bangi bajje bagule ebintu mzee Tamale katumujjeo abantu bakungane bangi tufunwa katale it can't be by the way ate ensonga eyo ntuufu gyoyogera okutundira ebintu kuwafudde omuntu zaneseko tukikomye si kirungi si kyabuntu mbooko evuga buvuzi leero sente mu muzaagala mutya jambooko so nze mbagamba nti mu Africa tabulamu how to solve issues amicably twagala nnyo ebintu by'amaanyi ebintu bya kifuba era nze kinjagaze gundi ndigenda nentunulira nti obanze yabeera ne Museveni for 14 years bantulukunye nnyo naye my consolation yali yakulaba musajja we bwakola bintu bye nti you can see nti he has solved, has protected the dignity of the Prime Minister, has also protected this man Kakwano, has also not harmed to use it in another chi. Kakati bano tebabiyina bano bo balowooza to suffocate this man into sub to apologize to anybody. Nswera amazi. I cannot apologize. As to who? Nkukuzi state it. Kakati bwe biwogezaako okunsuffocate I hadn't. Oyongera kuguma. Nyongera kuguma. Kubanga a person who has been in a battle for 10 years, what have I not lost? Chipia kyogeno kubanga. Chipia kyogeno kumpa. Do I want to be a minister? No. The only thing I want is peace and not reconciliation. I cannot talk to you. Reconciliation means that we shall talk again, we shall work again. Lwaki mukazi wange muli wange tajja kudda. Reconciliation means if I don't have I'm not going to be part of your future plans, then why do we reconcile? Just offload me? Offload me. If you had offloaded me earlier, nabino temwali bituuseeko nemwe bypassing me tugule tukakati tukane bano bakasuku tukane bani but your case is there. The case commences on the 2nd September in Hague. Whether you kill me or not, me I'm not a part of you. I did not encourage you to commit these offenses. Kakati bo bano batya beekukumi nkubidde gundi mukubidde akatambi Mbuga Haji Mbuga ne roya wamu ne mukubira akatambi ne mbaga mukaweko waiso ng'abasajja bagamba I've decided, somebody was telling another, unless you write to UCC, we don't have a career. Unless we don't handle this Tamale Mirundi, we don't have a career. Mbuga nkamuwadde. So you a sabotage. UCC acted on somebody's instructions. Nemubakulamu ekiwuka ekiri mu ndiga. UCC ndiga erimu ekiwuka byene ekijjawo. Even if I had tekolanga yetengeredde. No, anti nkugambye Embuga nkamuwadde. Mugayi nibo yagala nkakukubira kati. People met and one said, unless you handle this man, we don't have a career. But you don't have a career now because once you are indicted, even if you win this case, the fact that your names have appeared on allegations, kankubuli, kukyalo ne kusengako omuntu babaga nti yakwata ku maama we. Mumugoba kukyalo. Even if it was not proven. Abaina kugobwa. Yes. Kakati abo bannanga banga nti sayininga. Okujjako nga abo aba UCC bangambye ti bw'oba oyogera bino na bino tobyogerako. Sayininga eki waiswa. If you respect your head, what do you want me to sign? State it clearly. When you are talking, want to talk. You say, this Zoze Najiako's with Dewo, Kati Embuga Yerwan. This is our way. Okay. I'm a pig. I have no reverse. So, reverse gear? No. Can you miracle? Yes, I'm a pig. I have no reverse gear. Kakati clarify. Ate kibakola obubi. Wotegera nti abasajja abo bajinga. Mu mawulire tebiriimu. It is not in the newspapers. Why? It's a practice debate. Waiswa. Kati you tell me tukomewa. Waiswa oyagala tukomewa. Oyagala tukomewa. You see so oyagala tukomewa. You state what you don't want me to comment on. Yes.
ekyokusatu kyembagamba how do you get out of a problem teya Museveni nje babuulidde kakati kambabuulire BBC yafuna ekizibu bagenda ne bakuba ebifaananyi by'amagye ga Bungereza mu Iraq nga batulugunya abantu kakati amagye ga Bungereza n'aga Amerika bwe gaba gaddayo ewaabwe gagwa mu nkambi zaabwe baparatroopers ne gakola processions mu bibuga to tell you that soldiers don't die to get new recruits kati abantu bwe balaba ebifaananyi by'oku BBC baatandika okukuba amagye amayinja yes abasajja bali ne batuula tebafaanana nga waiso wa UCC they sat down nowa BBC namugamba we have a problem these photos are facts they are factual olwo the equivalent of the army commander ow'amagye ga Bungereza yamaze dda n'okwogera I'm going to punish them I recognize them with their uniforms they belong to the King's Rifles naye neyekwatyayo nga UCC kakati abasajja kyebava babagamba ba mirundi baayo tekakati katubabuulire amagye ga Bungereza image yayo webali nnyo efudde how do we get out of this problem baali bayina ba mirundi baayo abagezi UCC beetayina ne bagamba omusajja wa BBC seek an early retirement admit nti ebifaananyi ebyo biri fake they were computer manipulated ne bagamba owa BBC to seek early retirement take responsibility nti ebifaananyi byali manipulated bakuwa omusala gw'okola eki owummule they had to protect this man and to protect the image of the British Army byonna ne bebifuna kakati UCC bamaze okweyambisa owandiika ebintu ebiri vague how do you get out of this problem mirundi aganje buli kwowandikira ng'agijjako kuba gwe intention ye yali egamba nti nja kutya njagala nzijjeko oba kiri nti nabo kyokola ekyokujjako kyebaagala si kyebaagala batya anti bakijjemu bale babutta bwasa emitego manye kiri ku programu zeezo bitu ne bazaasa me when I do something ati kugambi naziteekawo for a purpose kati njagala ziveewo tova Quest TV nze mba nkumanyi kakati ekizibu kya UCC how does it get from this puzzle eyagala nze dignity yange nze njeweeyo yayitewo kwebaza gwali wonna wooli ng'okyatugoberera wano Quest TV abali ku Facebook ne ku YouTube bebaza okupatwaddeko ddala nembanga mutego osobola okutufunanga ku Facebook live program zibeerako wamu ne ku YouTube tuza uploadinga kubasobola okuba nti ogoberera ebigambo bya Mzee Tamale nga wabyogedde gwagamba nti namusubiddwa bisigalayo nga bitambula ntayikayo gwe weetaaga ogenda oleka ng'epage yaffe ya Facebook eya STV abo sente zebazanyirako ekituufu nnyo kakati kankuwe n'ekirala Mzee Tamale katukamalize ekirala ku nsonga za nti abo ba UCC si be bokka nti beggalirayo bwegalirayo bookoze obuzibu okufulumayo okwejjayo ate kiba kizibu abazungu baafuna ekizibu nga Uhuru ali indicted by ICC Kenyatta ono waffe wa Kenya yes kakati ate nga mu tradition y'Abamerika pulezidenti bw'aba teyazaalibwa bakadde be nga tebazaalibwa ku ttaka lya Amerika alina okukyala mu ggwanga lye mu second term ye kati Obama had to visit yalina okujja Kenya kyokka Uhuru united all efforts to remove Uhuru bairayira omujali wasinkane ayanize mujali womunne ne biremagana the Mirundis sat down ne baconvincing Uhuru you go to Hague appear in Hague humble yourself which he did naddira obwa president n'abulekera vice we ebimu kubimukabiridde kulwanyisa luto eventually nozi ne bajemujjako the African leaders were saying nti tetuyinza kukkiriza any sitting president okugenda wa ogende Hague but Uhuru had a challenge. He could not stop this man from coming to. These Americans also
this man could not visit Kenya as a former president. Had to follow the tradition. What did they do? The man went to Hague. Yeah. Humbled himself. Never mujjako empulutulizo na jayanizo Obama. Diplomatically. Without making noise. Because you must know nti ne Uhuru ya defying banne ba leaders. But ba leaders banne bo bati bayina situation yeno. Yeah. The Americans could have assassinated him. Bali yakite ne babakwata. This man knew flexibility. Let me go and humble myself to Hague. Because he was sure of coming back to Kenya. Or was right again. Ne bamulaganga president wa Kenya era yabagamba oba president wa Mbulesi. This is a personal problem. Nganze Uhuru. Naye lwaki baba nabo tebagamba nti that's the personal problem. I committed this offense myself. I shouldn't drag in somebody else. Anti osanga nawe kiri kye wagambi ego naye naawe kitegeere nti nze gwoyogera naye ndi musajja mugezi mu nsi tugobera ebintu bina sovereignty obwetwaze bw'eggwanga kyembagamba nti once you play around with Ruto tekuba yina ebintu bye wano you create more dangerous Kagame kituufu nti Eritrea ne Ethiopia zalwanira wamu nezikuba mengiso ne bakozesa sente zezimu but eventually they fell out and fall to each other. Sovereignty buli omu ayagala okwetwala. Yes. Obwetwaze gweddira mwannyoko anobere ewuwo bajja kuyomba ne mukazi wo ebukiri not because nti mwenjoka ayagala akwendeko oli addira amakage bye yalyanga ewuwe n'abiyingirira waneno they have to crash. Kituufu. Abakazi abo bamanyi amagezi agogobamu abantu bababba baabwe waka agamba ndi mulwadde wa lusa lwaki bali lumonde buli kaseera ayagala kungoba wano hakuna kwate nkayizi omukazi amanya bwagoba abantu bawaka ekitegeeza nti tekitinga mangu nti ono ayagala kungoba obukodyo bwa munna ababukolaki so sovereignty ekyokubiri mu makampuni tukiyita goodwill nti at least kampuni yagwa niyasigaza erinnya nti olwo olupapula lwabukedde lwalirwe Sekabembe mu 78 75 Amini oeyiwe ejjawana olupapula lwa muno lwali lukozesa ebyuma bikadde terwafulumya kifaananyi oeyunga eweri olisi n'abayita n'abagamba terwaki temwafulumiza kifaananyi ejuma olisi nesa information ne bamugamba nti ebyuma byaffe bikadde n'abagamba mu lugale okutuusa nga muleesa ebyuma ebipya. Sekabembe n'atandika olupapula olwo bukedde ng'alwagalamu kiki nga lwa sports baweze muno 78 bukedde was sold to bukedde by Sekabembe Siwito. This is goodwill. Kati a person eyina okuba ne dignity ne credibility. Mirundi minus arrogance equals zero. Abana kyaliwo. Mbasi kyaliwo. Mbasi ina dignity. My dignity rotates around the arrogance. Okay. If you want to humiliate me, you are wasting your time. Kill me. Omusajja Luweero yali atambula ne mukazi ne muwala we. Ne basanga abavubuka ba yusi. Abayupisaawo. Be basinga okulonda. Ne babuuza omusajja nti omukazi oyo omuyita oti ab'amagye. N'abagamba nti mukazi wange ng'alowooza nti bajja mmureepinga. Ne bamugamba nti oba mukazi we mutukoliremu ebyensonyi. Tukajjukira muwala we. Omuwala yakkiriza omusajja n'agaana. Nnyinza okukola ekivva era ne bakola ki? Era ne banzita. Kakati if you tell Balamu, you give Balamu money to come nti nze njogere naye to apologize nadde nja muwasa ennyondo mu mutwe. Do you know what it means? You are putting me in a situation like this man. He agreed to be killed but not to make a chivve. I cannot surrender my dignity. However much money you dangle. Nti
denounce the tape. Bali bampise ekyankwanzi mwali mufiiriddeyo 10 bafu 5 ku bisago ne mwali tegedde dignity mbu bampise ekyankwanzi banteeka deny the tapes. Me to deny the tapes. Zizo are these your voices? Toyina kyose toleeta ebyo tobyogera. I have a future, I have dignity, I have credibility. Anybody who touches on my credibility nga program nzijjawo. Yeah. Yes. Kakati nkubuulira ti why have I labored much ti abo beggalirayo. Okay. In absence of a professional body, UCC took a role which is not theirs. And that's why they are making a buvuyo. Two, a lawyer believes in I'm a fool. A commitment. He doesn't know why he's one. Nange naba abama singa why so ina masters degree. Bana banga baina PhD ngo neregam. Nanga magezi kenina. Why do I nti oyo tachesigika munsi. Ne bwabagenda okwogera amala asoka signing. I know what it means on my bearing. What bearing? It has on my personality. Every jabigamba muwalawo. Tell it to your mother. They saying, do you know what it means? Abana be makeri bagende wa president. Ne bamugamba abo bamawondoza. Ndi byotubulidde biteke mu kuhandika. President. Museveni close the university nga bakyali. What does it mean? Yajigalirawo. Yanti, yes. Does it means that you are not reliable. Okulirayingako yino kubanga obiwandiise bwali busiru bw'abaana bato. Why do I have? Era abo abasajja ba UCC singa badde balina amagezi nga tebeekwatirayo baali badde bayisuwinga ejeno requirement nga teri ku muntu omu. Naye waiso basoma mateeka akigwa to target an individual. A law cannot target an individual. You would have saturated, made a circular to different media houses that it is a requirement now that whoever comes to participate in the program must sign. Buli kyojjako yonna buli kwowandikira ebbaluwa waayiswa ng'enkya njijjako buli kwowandikira ebbaluwa ng'enkya njijjako until you clarify. Ate ze nzijjako tezijja kuddako njokola ondagira enzireyo bw'oba oli musajja gwe ndagira nzireyo ze nzijjeko ndagira nzireyo. Clarify, make it public. Clarify. Why are you hiding? Why is it that other the newspapers acquired? Tomanjigire tosobola kunyiga. Nze kye nali njagala mu program zina kifunye and I'm closing them one by one. You are only facilitating. You wait plan B. Mzee Marikali. Enough. Yes. Msubira Kati baba wabazagala. That's the explanation. You may not see me in another program. Okay. Yes. Okay. But I wanted the public to know. To understand. And the question is their lack of knowledge. They're doing something they don't know. Clarify. And you cannot take it one man. Kakati kankubuuze musajja gwe. Ate bw'otawandiikira. What if I go to another program? Why is? Because I know never be used the way you have a wrong. We document we shall use them in the future against you. If we give you media freedom, clarify, make a clarification that when this man comes, we want him. I will pay money in the advertisement. Clarify it, be taken mawulire gonna nganze nsasula. Tasobola. Obunafu bw'obuteeka ku nzi. Clarify. And I will continue removing them. Gy'okuba essimu ze nzijjako. Gy'okuba essimu gye nzijjako. Eya Balamu yavuddeko. For good. Eya Paalo yavuddeko. For good. Neddako nja gijjako. For good. Kuba nze gye ndaga mmanyi. Nga ntambula n'engalabi yange. Arrogantly, proudly. Because in a divorce, you can call over children.
but can you call of a woman is placenta? Omukazi atambula n'abaana ye ntambula n'engalabi yange engalabi gye ntambuza engalabi alla ye yejempa engalabi yange ntambula nayo arrogantire alla Mirundi yawasa omukazi omugezi ne bazaala mwana omugezi ntambula butambuzi n'engalabi yange waiswa tayina kyagigambako wenjagala bwenjitwala engalabi ya sejjembe yange ntambula nayo n'abaana omukazi ayina n'abaana talwanira baana n'abaana bagiru n'abaana yiye engalabi yange ntambula nayo buli bwendaga ntambula n'engalabi yange sejjembe yange ntambula ejjudde akiri sejjembe yange tefugibwa ejjudde akiri yes gwe clarify let waiswa clarify as Embuga has asked him and Embuga has lawyer you give us in writing what this man should handle and what he should not handle. Yes nange njagala mbifune nga biwandiise mbirange mu mawulire ensemulamule naye buli gy'anaakuba essimu yonna eyo Embuga eyabu nagigyeko enkya temutawaana eya palo nagigyeko kuli omukaaga temutawaana eya gundi ani ono omwana ani ono gundi kasuku nagigyeko buli kyajoga yonna nga ntambula majestically n'engalabi yange kitange tiyewolangako wakitebwa waswa kumpeerera mu ssomero twasulanga ebigere tubitadde mu mazzi nekitange nawasa omukazi omugezi nazaala brain toyinza kugifuga eyo mu akandi ketusigazza mbadde nsaba okkirize twogere mugenzi General Editumine. But that was also important. Yeah, that is very important. We have cleared the air. Very important, yes. What is the contentious issue between me and me mzete binkwatako. Kubanga nze njije bujja mutwe gwange. Yeah. I cannot be controlled by UCC. I don't see why. Yes. Bulije balumbanga njijjako. Bulije balumbanga njijjako. Paka nze nina alternative endala. Nze nazetandikirawo nze nzijjeewo. Ati letasidu twanaza alternative. Ndabye nayo bwana agifuga. Okay. But let him, for the future, let him clarify, let him write, as Embuga has challenged him and their lawyer. You tell us the don'ts and the do's of this man when he comes. Don't be vague to say right. Nti onteka kuki mbubuli rwajjango ebyo jabigamba batabanibo abatasoma. I have a master's degree. I did media law under a professor. Media law negisoma. Era tiyobera tasobola kuwaba. Bakutane mukula bakukutana zimbamba laba kubyuma byange. Nkugaye nti this morning ndabye mwenda n'omulala. Era nga bali kwebyo. But if you suffocate me, you will find me as a witness in Hague. Ndioke mbanyigire ddala jogo ndi bamalemu mukabire ddala akajanja. Okay. Yes. Kali. Tudde ku nsonga z'omugenzi Editumine. Nze nabagambye nti normally it is not good to talk about but buli muntu Katonda yamukolera embaga ye. Embaga emu girabako endala tozirabako. Abantu bakupima. Ya kituufu. Kakati oba tumwina abadde muganzi oba tabadde muganzi society. Tembutu. Chamazemu nyama. But why as a political scientist? Yes. As a political scientist. Tumwine mulangira. Okay. Teyajja mu bantu. Because he has not been making comments always. Ye lwabadde ajja nga abeera controversial. Kuba tali gundi usual. Tali social. Yes. Yeah. Yes. Tiyete yali socialized. Mulangira. N'ennyumba ye era ogiraba zazimba. Two, si mugabuzi. Tabadde mugabuzi. Kakati omuntu atali mugabuzi ng'ali mini tafuna mikwano. But that is character. People have different characters. Yes. Especially abo members of the royal family bogera n'amaloboozi malala bakola batya, they are detached from the population. Gundi kakati that's gundi. Yes. Agimakagago. Kakati gundi byakirangira. Akatamba echi yagalaje. Yes. Kakati bwoba omujaginga. Tomujaginga naki
ne mu families not my brothers are known not all my brothers are known some are diplomats some kakati if kakati mutemukiraba nti you judge gundi ono junior Mirundi niye bali abalala bali poli bekolera byabo nagwe nalabako ne faketi okuwogana kwange kuyinza okubanga kwa nyambi baali bamuganya okusoma masters omu ku badokita bange linnyanga lyerimugoba naye kati aŋŋambye bamuwadde alhamdulillah bwe mpogganya endowooza oli babadde tebamuwa lwalinnya n'okuwogana kuyamba bamuwadde byekerere abaana bange mubamma byekerere bamuwadde bankubye kerere bamuwadde kati that's one so conduct y'omuntu nti not all of us nti abambaliriza abudi abambali depending on our background that is his personality which I don't want buli omwana ina mwako tu nze mbagamba ebintu era nja kusigala nga mbyogera nti mwakalaba abasawo bameka manya ba prominent politicians abe Kenya abafirira wane e Uganda Makerere Mulago was started to be a hospital in East Africa. Mulago was shifted to Nairobi. Ate ekyokubi mbagamba nti mwakola ebintu mu short term nga bino bibanze nyiramu abo bawaiso. I can appeal to the international community gwe ne bakumani travel ban. I have the influence. Influencing your media freedom. Is it a court ruling? Is it what? Nyinza okubunyabunye mu ggwanga nga natambudde ne ŋŋenda naye nga bw'oli mu byakuzannya kaakati abantu abamu balina travel bans even if you have facilities in Britain tosobola gendayo naye nga byava kuki kukuba tiyagasi kuba abantu ba Bobi Wine abantu bali indicted lwa bintu ebyo nti in the process mweteekako ki because you don't know the international trend three it is a challenge to the military all the soldiers, everything is developed for the military. It is embarrassing and shameful for a general to die in a foreign country. Aga Khan, generals would be dying at either bomb or ombuya. It's a challenge to you. Umanyi, mulimu ebintu Katonda byaleeta. Nti bw'oba ine sowaani bbiri gwe ne mukyalawo, ne mukyaza abagenyi bana, ababiri ne basooka balya, nammwe ne mulya. The following day, once you get money, you buy plates. It tells you that there is a need of plates at we home. Learn from embarrassment. Many people will react according to embarrassment. Let me give you an example of Idi Amin. Idi Amin, okuleeta mpoma satellite eri awali yali ayagala okukuba ebweru ewa Fahad esimu ne bamugamba nti rais wa Kenya Jomo Kenyatta anazungumza na ndugu yake. Line chali busy. Naganti chi? Line chali busy. Ya line eri busy Kenyatta ajogererako. Amini yaleta mpoma. Satellite. Na yabirenga so kuba direct ina jayita. We develop according to setbacks. Yeah. Ebintu ebisinga obungi tubikola as a response to a setback. Ndio yo mukazi Joyce Banda bamuwana wana abazungu ng'afuuse president transitional president mumutalika ng'afudde naddira ennyonyi n'agitunda presidential judge tizera kisale ne bamuwaana aba agenda mu UN agenda n'asaba akameme Botswana ne bamugoba n'ategeera nti president Masafe alina okuba ne jet ne presidential jet. It is a setback that helps us. In political science, a setback is good. You learn how but the rain is starting. What is one of them going on? Gendanga akubira abantu amasimu n'atuuka ku mugezi loyo omugezi twali kitegedde even me jembadde ngenda nga bakweka biwa abayisisi batukwete gwe wayisa omugwe gwomu kasita tokolanga ekintu n'okiyitiriramu bwomu bwekwekenga mu unity so si bwannamunigina government is government but an individual
once you pursue somebody as an individual nova mukiri collective gundi oba okudde somebody kills you ndi abasajja babbi obutabo bwange nabawadde ate bakikola ndi ku base babukanyuzeewo bansaze nadde maze okulaba babukomezaawo nadde maze okulaba kabuli bbiri ezasamye mbasamye bave ku butabo bwange so a setback imagine I tell people nti wadde obwavu butukutte ne butukola butya naye omuntu yalibaddemu ayinamu emitwalo 10 oba 2 agali mu nnyumba naye abakazi we bagasanga batwala ntwale kubanga omwana ayinza okubiwa olumba ekiro oba omusota negubojja omwana oba ki oba ayikiddwa mazzi naye nga temuyina na sente zifuna wa special nga tewali sente zikolaki nga ne okumwadibitinga wali toyina na mitwalo 10 gyoteka mu ddwaliro so a house must have kakati ekyo kasita mukituukako n'okiraba nti omusajja nga mukazi we yafa butamutwala mu ddwaliro ali olubuto olulala agenda ali mu ddwaliro let us learn from this embarrassment instead of buying sophisticated weapons tanks and what we must whip olunaku lumu tujja kufuna casualties ez'amaanyi nga tuzirasinga Nairobi. And what is embarrassing? There are two factors. One, when Museveni took over in 86, the ministries that received priority, Minister of Health, and at that time was in Namutta, Museveni yazigema unit, n'alwanyisa sirimu ne bamuyita naye okuvaleyo kwatwa akakazi kano akakazi ako anti ubundi wayise byagamba you say kyogere yes kyogere nti avuma abantu but simana gavuma ojerega Obanjerika is one mass communication. I'm asking you, what went wrong in the Ministry of Health? I think it's kituufu kyoba people are running away from hospitals. Yes. Kakati mwe mulowooza, there is a Canadian investor here. Mulaba every yena gano butambi bwesibo kuba. Wadde bamugano bambulokinga ne mumulaba. Naye mmwe mulowooza nti etteeka eryo erya organism muyinza oddiisa mu parliament nga baminisita ba health basigadde bebamu nga minister of health teri overhauled. People run away from hospitals. Yes. In fact, one of their proposals is nti baleme gamba kutunda bagambe donation. Kakati ebintu bikola mu ttaka lya Kabaka. Ettaka lya Kabaka teritundibwa. Ow'ekibanja aga nti mpadde muzzukulu wange. Naye tomanyita ayinza nti saagula kati donation itakubbe. Omusajja bajja mujja kensigo ye bamuwe dola emitwalo 5 bamugaye nti giteeke ku account bagisanguleko bagimubbeko. So it is a wider debate. But can we rectify what has gone wrong in the Ministry of Labour ng'alimu Labour mwali? Can we rectify what has gone gundi mu nga wali? Ndikakati tugeze singa President Museveni yagenza okulambula ku gundi oyo ku Ericho mwene Nairobi. Yes, Nairobi. Ng'agende wa mukwano gwe Ruto. Why are you here, Mr. Your Excellency? I came to see my friend. I have a patient check on my general here. So embarrassing. So embarrassing. Let us take advantage. Learn ye a food day. Kati judgment ya katonda. Names itamali banja ba food day. Uganda is becoming a cemetery. Shall we ever learn? Risky. Omanyika kati abantu we bagamba nti omuntu alibweru batwala mirambo bakolereko sente kuba tebana bayakomyewo buli agende takola ki. Yes. Kakati what you have twali baddemu ne sophisticated complex cases naye ogenda n'otunulya ekikwewuunyisa nti eddwaliro lya Soloti lyalongoosezza abalongo abalongo we balinnya and what is painful ngenda bafulumiza amannya oba waiswanzita kubanga that's my area. What if I start addressing rallies? What if I start writing books as I do? What if I sell CDs? Waisu is never country successful man. Success everywhere is kati chenko necho nechitunda butunzi ekitegeeza agree as Embuga has challenged you. If people watch these programs, you state what you want. Kati ngenda kubawandikira ku Yesu. Most of the doctors you go to
singa kati obuuza ba relatives beeri tumwine ababadde naye bajja kuga nti most of the people in Aga Khan hospital are Ugandans. Yes, that is why true. are they running away here? Why don't they work from one ewaka? Era n'ekyo bannange, era president alemezeeko omukazi ono achenji kubanga mulamu. Is a vote of no confidence. Nemuzaita amati ebitandise ku mulembe gwa minisita ono. Kibaddewo era. Nedda bannange. Diana kikulemye kwata ekirala kubanga nze mbabuulira nti oyinza n'okugwa kakati owulira if me kati nga bino ebyammwe bino poliisi eguze ekyuma kuva mu Bumwezi abayisirairi bonna babaliisa dda mission nebakuba nebateeka ku ttaka nebafuna ne experts ku America ku Chinese embassy ku ttaka ndite waliwo omusajja abayisirairi bamukolera jacket wangamba bwe repairinga mukwata simukwata ali mu jacket y'abayisirairi mission temukwata omufuna abachina tebajja wano mission nebakuba nebateeka ku ttaka tebadda ku zoom mission nebakuba nebateeka ku ttaka bino byabwerere. What instead of wasting this money training ba forensic experts. The Israelis can help you to train forensic experts abogeze embeera tikakati luko omusajja ono bakugambye manye bukedde ye source ya criminality nti bakugambye omusajja yabadde ava emityana mu lumbe afiiridde ku nnyonyi kakati postmortem report ye yali kulaze n'ekigenda kuggweraawo ayinza okubanga anxiety ayinza okuba yavudde yali disappointed ng'ennyumba ye gye yasanga nga bamuzimbidde teriiyo badde bamuwa bifaananyi ayinza okuba nga ayina information gye yafunye ayinza okuba nga eri yewavudde amawulire ebyo byonna bafureziki yenaga nti muganda ngenja mukoleraawo mu security awokola awo kasali nkwasaawo nti Onyango namulabye Onyango naye ne enanga nawolovu ajja kuberekera ekovu kubanga bwotuma nawolovu ngaekovu liruddeyo kagale kankubuli balaze kibuuka nti akubye omwana era nekibeera widely publicized oli wakola ke nalabye ku programu ya Lwamukaaga nga kambadde ndabadabwe fesi emunyerera nti bane kapa eyiddeko oludda olumu ayina ekirenzi nakyo kiri awo biwogana buwoganjiriye bavuma kibuuka nebaga no we are talking about mistreatment of children torturing of children kibuuka ayinza okuba nga teyabaddewo nga batokyalinga omwana kubanga yabaddewo. Let us assume. Why does you are talking about a living mwana, but what happened? Kumwana gubasala ko mutwe bagute speaker. What happened? You are talking to a tortured one. Waliwo yafa. Naye gubasala ko bulabu. How did it? Kati, are you interested in bana, or you are talking about Kibuuka because of prominence? Mwagala kumukakanya. Alikyembuuza ku bombi ono aliwo omuganda akuga nti eyalifudde bwalemala weebaza Katonda ono ye bamutokyalinze newaali eyasalibwako omutwe ne bagutwala ewakadaga nga teri akyogerako aliwa omwana ono eyayitanga abawala ku intaneti n'abatta n'abookya n'abatuliringamu obwongo. How has the case progressed? Onyango before fetwamukutte era Kibuuka tumubunoonyere Onyango, let us solve the old case. I want Onyango when he comes back to tell us the progress of this guy omwana gubasalako omutwe. In fact kambabuulire ne bakadaga nabo balimba oba baliririkiasi nnyo kubanga litimitiriyo what if kuba the plan was ekyayamba kadaga kyali kimu omwana yajja abuuza muntu yasanga taliiwo but according to miso files gyeyali tumanyiyo omwana bwe yajja abuuza ekitereke bwe kyalina okuyingira and how was it wrapped nga gift it was intended okugiteeka mu mmotoka ya kadaga
it would have been Kadaga would have been impounded on the way ng'omwana bamuyina nti yantumye muletera omutwe gw'omuntu where would Kadaga be now kakati bwe Kadaga ekyo kiwonyi naye lwaki why don't you pursue ogoberera obufu bw'ensonga era nabagaye nti bokedde empateka gy'abadde awandiikamu nga ayagala kudwaziginga ono omukazi omugole yafiiridde ku mbaga nembagamba ask one thing marine experts kasobaako essaawa oba metallic oba empeta tokomawo kuba bino bino byoga nti ejjeeko lyamukubye ebyo nobody witness is in the shop but what is known nti omwana wo bwagwa mu kintu olirayikira okukolaki kituufu nti emmotoka yatta pinto lwaki yategukulukuka nayagala agikwate obwongo kibukolaki even etwera obwongo bw'omuntu reacts this is why nti omuntu gwe basse gwe batemye nga amaze okufa ne atemeddwawula tubawulira ku bino nti ateekayo bwati naye bwolaba engalo ngono omusajja yali ayimiridde bwati mbuyetuzyenyaga alwanira essajja neliveemulako ebyo nno byebibaluma ebyo byebibaluma nti I expose you no I'm challenging you to get people of my caliber nti when you are coming to brief people employ a person of my caliber. I'm helping you. Nti always think omusajja agamba mulema mulema yanyumiza nangamba kati yafa yali minister of finance nagende wa president amutwalire budget abali awo nga ne mayanja nkanjaze yali agide mulema yanga nti akasajja kakunya budget yange era pechi wali mayanja nkanji yafuka minister of finance yanga nti akasajja olumbe jikaba nikagenda kakunya budget yange nikagikunya bamwe bituli kajiza bamwe bituli yonna nitula ng'omusiru munyima yanga nkanji yasoma degree 3 mwemu yawebwanga abaana bagezi bokka at that time mayanja nkanji was highly intelligent yali mugezi nnyo nabuma yanja but abuma yanja was just obwongo bwe tebwali reflected mugo yazanya nnyo yafuna nnyo ekyejo nabuzanyiramu but me am tickling your mind nti is not only me wali abalala bangi abategeera society etegeera oba mu mmotoka ng'omanye okuvuga emmotoka gwe basiba naawe osiba oba ovuga kati mwe muli buli lwe mujja okukola comment nti nze nkubuuza nti bw'oba ogenda okugaba miliyoni ya sente mu Paris model ng'emitwalo 3 abeero si bagibba n'osigaza 7 mwe mutubuulire bizinensi kyekolebwa emitwalo 7 ngegenda kuza sente mu myezi 3 somebody told me I have access to people access me omusajja nga nti nkubuulire nze ndi bwe Bushenyi twewola loleza obusa ne tuziteeka mu nnimiro naye obusa butekinga time okubeera used by fertilizer amatooke gagejje nti mu myezi 3 baba bakomyewo n'obusa bukyakalidde kuki obusa obutanavunda newola sente gula busa kubuteeka mu matooke obusa bwe tebunnavunda bukole gundi ng'ate bakimyero ekitegeeza mugina okujja mu longo term what are you going to do erongo term gundi abaganda bagamba nti andawone bwavu asubula amagina ansuwa byatika naye ate amagye amafumbe gakola ki gugasigala we are not bad people no but we want to add on because we are knowledgeable nti boda buli kyemukola kyonna kibalemye toyinza kubala boda nga waliwo eziyingira ekitegeeza oyina kusooka kuzimala gyezikola ki soko galeri jeziva toyinza kumala kujjako omwana wa boda n'omusasula PSV n'omusasula buli kimu noga tezijja kukola mu kibuga akolewa why don't you state nti mu planning y'ekibuga nti mu myaka 2 okuva kati tewagenda kubeera nga tweyambisa bodas era nze ngenda nituya flyovers nembagamba timujja kulaba ababoda abaziwalulirako waggulu mulinde mulabe amuteringiyo ajja jetika amanye nti asalawaawo
agibalulireko owa boda boda siye mubi owa boda boda abairebo business gyasobola okukola mu bukadde obusatu yeki ye boda boda ate abadde ali awo n'abanene ne bazireeta ekitegeeza nabo balowooza nga ye kati aze result ne zifulootinga solve the issue nti Margaret Thatcher yalwana ne ba gundi coal miners n'abaga nti no the time of for coal has ended tulina genda muki mu clean energy naye kakati gwe ogamba tobaga nti baweza amanda president yawera amanda mu balakisi baali bedimbi nga bafumbisa nku ekitegeeza okuwera amanda oyina okuba otegedde nti oyina another source of which kino kyekola kyokka ti saluuni bwe zajja okyalaba oba basala emiti saluuni zakolaki ono mugisa owa woota bwe yaleeta kirini woota mu ggwanga lyonna kolera akyatta abantu fuladi mukabala teziriimu naye lwaki kolera takyatta bantu obuveera okyabulabamu obutundu obwobuveera obulaba omusajja bwe yajja yasanga lwenzi olimira owoota nga kali kamu bwe kati yakajja mu seraton kakati every body amazzi mayitirivu ndaba negibalanga ngono simanyi mmikyo eyali mwedda naye azina olwone mulaba ngaalanga amazzi azina Uganda yawangula so for that my role is to tickle your mind ate ebiseera ebisinga nyamba ba gavumenti ebiseera ebisinga obungi I help you to explain ebintu byammwe ebyo nze sigenda genda kusimba layini ya miliyoni naye nkubulira nenkugamba nti abaana ba booda abo twabawula booda luli byaluhanga naziwola nnyo abantu naye abaana ba booda abo baali batukubya akalulu Besigye nga bagamba Besigye bwawangula natubanja zize mukube Museveni akalulu Besigye tagenda tubanja kalenda bano bebaga tujja basiba tujja kubasiba mwina amakomera ameka abye miliyoni munamusibirawo ekitegeeza ekyokusiba abantu si Yesu nga ababye ennyingi temubasibye that's not an issue ekyokusiba abantu si Yesu Yesu eryeji kubagamba ti sente zo zijja gwe muki mu bwavu naye nga naawe ekyomugamba bwekiri nti ekidomola kyawalagi oyeyo wemiliyoni w'emitwalo 7 agula mu kidomola kyawalagi ate zisuubula amanda ensawo mmeka ku mitwalo 7 nga asatu you tell me I want somebody to tell me on the village if he gets 700,000 shillings emitwalo 7 kyasobola okukola mu kiriwo kusuubula nakati bugga ate bwamusuubula omungi adiba ate bakasoma abajjawo this is study listen to us kuba mumuyinza okubanga mubikolerwa politics naye nze mba mmanyi ti at the end of the day mujja kunoonya akalulu nga babawola sente bemwawola sente bazibbi baagala mugende kituufu nga balina bakuba muleme kuba banja nti okuwona ebbanja okimanyi tinakuba musajja agende agende wulya kakati wulya yo Mirundi byayogera kakati Mirundi byayogera bayinja nogera gwe omusajja wakuleetera sente oba alese emitwalo 10 oba alese muzireete tuzirye naye yennyini yakimanyi ye Museveni byakola akozesa ezo yakozesa ezo ye byakola ebyo ye tamanyi emitwalo 7 gikola mwagimpa gyakukolaki emitwalo 7 gyali gikolaki mugenda obalaba bwe babaleeta ab'emitwalo 7 abasalidde sukulu fiisi z'abaana ab'emitwalo 7 abazinywedde mugenda obalaba bwe babaleeta magezi badduka mulinde mulabe Mzee Tamale juzi olwo ngolwanira ensonga y'obutonde bw'ensi era nakuza okwagala nnyo okubulanira nnyo obutonde bw'ensi n'ennema yakuwulidde n'esitulengu n'eyingira Lubigi n'egwamu abantu naye bwe kibanga Lubigi bagoba abawejjere ne balekamu abanene abalina zi factory ne kibanga n'entobazi Lubigi kajja baconcentratinzeeko wakyabula tebagenda yeebula ntobazi nnyingi let me tell you babadde tebagoba ba mu Lubigi ekibawemula omukazi ono yabadde alina obunankani yabadde bina national ID yabadde tajeti number plate C national ID bade balwanagana banene bazze kwata leka Mzee Tamale kati omukazi balwanagana ne baani omukazi babadde bamumanyi
mu ntalo zaabwe zebalwana bayagadde kwembala singooni kakati gwe omukazi yazijjeewa era akabukedde kakubyeko ng'azitunuddeko bwati nga nyingi ziri awo yazijjeewa. This would be break through. Kituufu tekyogerwako kisirise very silent. Yes. The target was not to help Rubiji. The target was this woman. Yada ina nama places zebidduka ng'alina passports. Yes. Alina national ID. Onyango, do you see excitement in the police? Have you seen omuntu gwe bakutte nezo national identity card zonna nazikola mu bwani? Are you seeing any excitement in the police? No. Bali babadde batwala tutwalwa bakati olwo lwavudde mwero ogundi zirwavudde waddewo ekyekuswa era ekiterisiyo ti bakozesa abantu oyo mugezi oyo omusajja mugezi mu intelligence batugamba nti emana like me nga ndi mugezi ngenda okulya enguzi toziwa balamu ali controversy balamu amanyiddwa mu kutuusa ssente kati ze bwoba mpa ssente eza balamu sizirya kubanga balamu bwona omwogera bajaga nti yes balamu oyo amanyikiddwa mu kutambuza ssente olya zabbajjo omuntu azza okuwa enguzi ssente azikwasa akawusigaalo kati mu kooti obugamba omusajja nomuganda of all people I trust if I really wanted to get a bribe would I entrust that bribe with my house girl omulamuzi takkiriza kituufu era mwanange kyekiri kyembadde mbalekeddeyo ti mu myaka gy'enkaaga omulamuzi yayagala okugoba mukyala we badivorcinge banne ne bamugamba ku benchi nti omukazi agenda kwembalasinga yes yenda kugambye nti empanda emu okulwanyisa omuntu omutono n'otamuvaako kakati ye n'asaba divorce nti mukazi wange namukwata n'omupakasi njagala divorce mukazi mwenzi omukazi yajja mu kooti naga nti balamuzi mmwe oyo mulamuzi munnamu tagula mmere waka taweerera baana tanyambaza omupakasi ono yakola buli kimu bamugaa nti ate oba tosobola kulabirira makaago ate ku benchi okolako never fight a small man never fight endlessly a person akuleetera ekizibu omuyikirwa wa ttoolo kijja ngoma gwali omumanyi kijja ngoma yali mulema babeera ne kapere benywera walagiwa bwe yatamiranga n'avuma omuhiikiro laba bwamutta amwebasiza bbanga kyeruzira wasted kituufu ekuripo who believe that kijana ngoma is good kijana ngoma who are believing him kali kasajja kalema kaberanga negundi kaberanga n'omusajja nga bamuyita kapere kenywera walagiwako wekamala okunywa ne kavuma omuhiikirwa laba bwawo baliyakitinga kamwebasayo emyaka emeka yebaseeyo nno ebbanga eriwo and has never recovered kakati wuno balonze eki ndabye ekyabadde mu lubigi wabaddewo ntalo zabadde endala issue eri wali ku national identity wewali. Do you see the police excited about a woman, an innocent woman who was arrested with national IDs, passports, number plates? Yes. Era tebirinnyo nemolo tebirimu bukedde yabirimu yekka kubanga ezo ntalo za mu police. The target was not to clean that area. The target was that woman. Era banneti bamubuuliddeko nti ddukawo waliwo ekijja that would ekikyokka because bakkiriza abantu ne babawa ssente ne bajjamu bwe bamala okujjamu bagera batuusa okuhabestinga ne bajja ne babagoba naye singa bajjako ewaffe abasajja golole ne yeefuula. Yes. Mulina lutobazi ki singa gajjako ewaffe ne gatema ebintu byaba lole neegira eki ne gafaawo mukaaga. You see, nabagamba nti mu problemu yammwe eri bweti. You are not planning permanently. You are using fire brigade methods. Nti abasajja ab'omu Lubigi batandikawo stage y'emityana mpola nga buli omu alaba. Yes. Kakati babadde batundirawo emiyembe batundirawo eki batundirawo eki. In the meantime bayiwa ttaka. In the meantime bayiwa ki? Bayiwa ttaka. Kakati
where are you going to put them? Abavudde awo. Yes. Naye nga ffe ekintu omuntu kyatazimbira ku nnyumba ye garage ne perimeter wall. Naye omusajja ekisenge ky'abaana kibeeramu. Kakati mwe nabagamba nti the black revolt of 1200 AD in England yayamba Abangereza nti abantu baava mu byalo ne bajja mu bibuga olwa industrial revolution. Bwe baatuuka mu bibuga ne baleeta etteeka balita the vagabond law. Etteeka lya kireereesi vagalanda bamukutte vagalanda nti ajja mu kibuga alina okuba ng'akola ki. Kakati mmwe ekyammwe tekitegeerekeka. You have chased away people from their bibanja ne mubibba. Baze mu kibuga. Ate nabo mu kibuga nabo mubakwata. Ekitegeeza kati mmwe black revolt awo egenda okuva. Nze tamalireka naawe. Anti kye nkubuulira. Black revolt eyammwe egenda kuvaawo. Nti mmwe temulina we mubateeka. Eka bamugobyeyo ejja badalina jazo ne bamugobyeyo kati aganaga. Kye nabagambye ejjo nti omwana ono alina obutunda bwe, ayina embizi zazirunda, ayina enkoko ze, bo ne bwe babeera mu gurupu baagala ekintu kimu, bibiri babisabye. One, before embizi zino zitandika okuzaala emmere gye zirya ogirina onoozijjanjaba nga zirwadde. Between now and the harvest kyekiruma omuvubuka. Kituufu. Nti swine bwazikwata ani ekitegeeza if this man had a bank oba lulo oba giyite ki esobola okutereka sente ng'emuyamba okutuuka ku production emirundi ng'esatu ne bamuta kati gwewootuuse aba ayimiridde oyimiridde. Yes. Kakati tu ono ow'obutunda yeetaaga baagamba omwana bakyogera eryantunda ti omwana era bamulaka ku TV nyingi nnyo ng'aga nti obutunda bwe babutemye. I had rumors nti eyabwetemera omwana mwennyini nti yali alowooza nti Museveni ajja muwa ssente but amabanja nti gamuli mu bulabu. Yali alimye obutunda bwe bunene nnyo abulaba buggwawo talina ddagala likola ki bifuuyira. bwe baga nti mugende mulime kwolowooza kyangu kiki kyo kyalime kitaliiko bigimusa. Byonna bya bbeeyi kati. Ennyaanya abo abalima ennyaanya abo abazeeta ku loole kati bamanyi n'okulumba ettaka ne beeyatika nti kati yagenda gwindi gyalimira naye akubuulye kosti gyateekamu mu nnyaanya okuzituusa wano n'abakozi bakozesa. This is the puzzle. Unless you solve that puzzle nti yonna west nabaga nti omusawo omuganda tasobola kugamba tigenda ondeetera ennyaanya eyadibira mu owino ezo nyingi. Kituufu. Kasooli bwemutika kulola omujja ejjinja omuleeta omuowino akusala. Why? Okupulizavinga tetukiyina nti nakasero market yali badde ng'eri mu refrigeration system naye ennyaanya bazigirako okuva emu nga bazituddeko kati ezifotoose bakazi abagula emmere bebakola ki bebazigula be baali baliisa mu abagoba mu kibuga. Kati nkubuulira tikati awo black revolt eyammwe wegenda okuva nti black revolt wemutagikolere maaso ensuwa nti abantu bali mu byalo basigalayo. banaga tebafa ku bukulembeze wabula emirimu gyabwe is the issue. Obukulembeze babulekera abantu batono nnyo nkugamba tunuulira mu disipulini y'omulumbe oba ku mbaga oluwombo lw'abako ne bwe luva mu kibuyimbo ky'abako ne lugwa balubaddiza. Kituufu. Abantu bano bamanyi power nti chairman Weroswani atigomya ekyalo paka okulonda lekulibaawo bamumi bw'agenda mu saluuni mukaceya gwe basooka okukolako they allocate you power not everybody has power. Ekitegeeza wano issue si power. You don't need to accommodate people. Bonna ne babeera baminisita bonna ne babeera baminisita 10 we are buying peace. Abaana bano abato bo baagala kwekolera. Kituufu. Nabagamba nti oyo deputy speaker ekyamujja mu FDC yabula ssente zimutambuza n'atambuza ebigere n'ajja mu kibuga n'abagamba mbatadde bakafuzi baapawa baani. Yes.
a decision bano badaffe betubadde nabo bamuwanga baani for us we move very cautious kubanze manyi who pays the paper controls you how come nti wajja mu parliament ng'oli vibrant nozimbe ekitegezo nyina bakukolera abakuleeta mbasuulirawo omubiri alina abamuleeta tojja kubeera waggulako yes okay so that's ekyo ffe kyetubeeramu nti ebintu byammwe ffe tubibagamba naye temutwagala you don't want to listen to us ate nga is not nze tekineewuunyisa if you go today to my mother nomugaa nti Mirundi afudde akubuuza nti ani amubise naye nga bayibuli yagamba ani you don't need nobody wants to hear bad news tekiriyo the first question you ask ani amubise ani amugamba bamulagira ani kakati byetubagamba bino you don't want to hear them nenga tege mazima era sirimu bwe yaluma abantu ekikomo olwakiteekangako ne badduka tebagala biwulira redi ezimu teziteekako birango byabafu ebirango byabafu izi a CBS monopoly younger people don't want to hear about today teyagala biwulira ebyo oyo gundi oyo yayimba oluyimba oyo gundi oyo agamba simanyi gundi ono omuvuka nabalabye ejjombo babeeripyeko abayimbi babyeripyeko simanyi ono asitudde ono nakoze ekikati nga nze omusajja nerijjako sikusabula oli nazo ninyirire bamuyite batya ono omuvubuka omumpi waali yayimba oluyimba nti nga ndi mu mbaawo zange lwagana lutalo oluyimba lwagana okutonda nobody wants to be reminded about it. And the fact it is only in Uganda where you see coffins displayed. In Uganda only? It's only in Uganda where you see coffins displayed. People don't want to see death. Tebagala jirabako. Kituufu. It's something you don't need to tell people about. Kakati mind y'omuntu yo naturally tebagala era n'abagende wa Museveni babagamba abo ba Mirundi tebabatwala abo bajja kubuusa omusajja ebyo ba Mirundi be boogera si byayagala okuwulira mujja kumujja muki mu mundu abalinnya baasi egende lwakitula okulaba Museveni n'ekiwandika RDC yakiwandika nakisoma abeerawo so the president ends up getting nothing tafuna mazima waliwo bamukwatako wano wansi toyitira tebabatwala those people who would give Museveni information from the babuzi when you are going to have a delegation ngeva mu kitundu ogende wa president bakulage how they select oyinza okusanga abeena alimu bennyini ababanonyeza akalu babaleseeyo bamanyi bagenda kubuulira Museveni ekituufu me I know to the way you are fighting me njimanyi but I'm prepared for battle. I have been fighting for 10 years and I have the costs costs battle costs za miaka 10 and two if you push me to the wall you will see me in exile naye kyende bakola kwolo omusajja bamuyita Samusoni bamuta ne bamuzanyirako bamujjamu amaaso ne bamuteekaawo koze embiri zo nebe yatta kwolo yali tabattanga munegendere Samusoni be yatta kwolo abadde mu kumuzanyisa ng'enviiri zimera be yatta kwolo muli balokole musoma Bible Samusoni be yatta kwolo yali tabattanga mwe muntakuletakule Samusoni be yatta kwolo yali tabattangako bwe muntigeti tetugenda kubanga tusukawo naye mu ddakiika obusigaddeyo nga buna busatu waliwo ensonga ezibadde ziri mu airlines minisita Katumba Wamala owa wax yavudde n'agamba nti ebyama mutuulaki president alina right era yamuteekawo oluvuvumo olulala nga era president mwenyini agala Joy Kabasi akomewo adde mu leirwe ensonga waki president atandise okuba nti ekyono omuwala nti omuwala ezo parastatus president azinako obuyenzi naye okumanya abasajja bano obwongo bunafu how can you give an air ticket and accommodation to a man who failed ne mumuyitaawo obujulizi oyo muleya eyali CEO kiraga kiki okuba nti mukomyawo n'omuntu era mbw anyigo what is happening
is the girl is only unfortunate. They want okugula ennyonyi empya too. Museveni alina ekizibu kyagabira abantu. If you tell this girl that make Uganda Airlines profitable, ajja kukwata ku kago. Kago eriko bannannyiniyo. Yes. Ebintu bya Museveni ebimu teweetaaga kugendayo. No, teweetaaga kugendayo. Kago eyo olina yakusindikayo. Kago bwe yagonyize. Abali mu kago bwe basindika weebali. Ate bakuba alaba. Kati uyo omuwala alina abakago. Nti reducing kago emu. Naga to get revenue kagedde. Abadde azirya. Ennyumba ye yimire ku aeroplane. Ogenda kumuyitawa. So that's where the times people will be reluctant to join. Again, I'm going to Museveni. Musabira. Nti joraga. Ogenda kufuka minister. Ogenze mu ntalo. Kati oyo omwana muwala yeba mukuba lwebyo. Bino byonna byokoleta academic papers. Nabagambye tiyinginiya Sebanaakitta ye yakola enguudo ezo nono luyembaazi. Naye bamukuba muyinula ne bagiwa Kagina. Tiyinginiya talina busobozi. Era bamukuba mu Kagina n'atuula mu olwaliro era eyo baagijjira. Kagina yagoba Abaganda 7 tibasoma. Oba ekigambo basoma kya Luganda. Omusajja ne bamuwa $5 agenda akebere kampuni ezo ezatubbe katosi teyagenda yali ya $5 muyinula mwali. So these people tebakukuba nti bakukuba lwaki. And you see ono omwana mulekwa tata we yani oyo gundi yali musajja wa DP president omukulembeze alagirwa okulabirwa bamulekwa ne bannamwana. Kituufu. I continue supporting the girl. Is a daughter of an orphan. Simubi. Kakati bakabase ekibi ekyo. Ne kabasi gwata wumula. Ne bakabase should be told this is young. Kabase obadde mbuli kifo. Kituufu. Me, nti a former minister, I now want to be nti nimwe abatakuta mwabaji. Bawumuleko. I cannot be an aladis. I cannot be an advisor. No. I cannot be a minister of state. No. Ne ministry ezimu nzigana. Nkuze. Kituufu. Lwaki dwana n'abaana entalo eza buli kaseera bankube mumawulire nyinza okujjana ennyondo n'enkwasa omutwe tukubagale mu kabineti nze mayindi yange yagala ssente kwekolera seebikulu nti onkube mawulire paka buseeka bwe yankuba n'abaana bange gye bafumbirwa nawe tumuyise mawulire bamukebera omutwe nenkukwatako kobusenga gwe nekkulubya omwattirawo omuntu kakati nze ebintu byabwe bisibyagala naye nze neewuunya omukazi aliiga oyo nti era okyayagala odde okulya omanyi ba ekibi ekibaliko nti status bagijjamu ebyo kase kikubo ye MP ono omuwala wa Buteesa MP kakati ate ndozaliya kati yetalabawo alina okubeerako nenamba plate bajja kubasiba mbwekamba bule omusajja bamwyitanga engineer Abraham Waligo yali minister mu government ya Obote 1 n'abeera minister mu government ya Obote 2 n'abeera prime minister mu mulembe gwani ogwa Okero Lutwa laba obutawumula akamiro bano bamuwa okulya Uganda Cargo bagikwata Yugoslavia ng'etutte ebyokulwanya he was arrested at 70 Kamiro utakuta bamanyira bya bwerere asimba ekisuti ky'amafuta akoze all the people gawe Nenda kabasi nedda ofunye ekimala lambula lera kubazikulu bona mwe abagambye go away tukuze come back another day yes mukuze mulere kubazikulu bamwe muleme kubeera nga nkoze bamule okufuuyira ku nte mukuze ofunye obadde legal officer yatwala amakuti ya sente ku byabasajja balaba yafuna sente kabasi n'abeera mu kakati bwe yakulirako ministry number kakati ate okubire katumba amala atakuyite mu meeting akawala akatonga kannabakuba kakati nze nga Mirundi nga nyimi ndi ku board bayala n'abakuba ayingire nange situke mama nesejjembe yange kale sigenda kubanga nsuka wano byetwalya ebyasigalira bya musaayi muto twalya mukkirize waliko ofunye ebifo bingi kati start writing a box retire nibajja kusiba abaana osumagira booti bakona kale
me I want money muzeyi watu wayogedde abakulu mubeeko gye mudda naffe abato twegazanyeeko okuda kusomero kutuuse abazadde mbakubiza okuba nti muddamu okuba nti bannaye muteeketeeka abaana badeke musate naawe yenna alina obuzibu era tubadde nga twogera muzeyi Tamale akyaliwo abalina ebizibu byammwe ensonga emusaba okuba ndi mweza message enamba mukyagirina bulungi eyange taliki nkata 0701 Mbuga amazeemu ekigo Mbuga abagambye right to me what this man should not talk about and what he should talk about in clear terms. Kale tusigana kujja kwa wakubiri ni mzee Tamale kirange tukiragaba sawa oyo satu newe iso wampona era mugambe amugenti omusajja nali mulinze mwase ngekiro bwe nabadde ninze bala badde bamumbudde bwe ina je sente bala nadde mulinze benyendo nazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.